January 23rd at 9 a.m. Japan time, Shibuya Tocho. Meet Shibuya Award, Hikawa Civil Center, United Nations route. Come with Ugandan flag, come with the placards, your voice. When Ugandans show up in numbers, the world will listen. Let Tocho hear Uganda's cry. Jonebi singo mugabi tegiranga mugamba bakulembeze bamwe babayambeko okumanya eno protest wagenda okuba mu ggwanga lya Japan buwamu wonna please muberenga manyi bulungi nnyo nti wagenda kubeera okwekalakasa mu ggwanga lya Tocho kale mu ggwanga lya Japan benda gamba Tocho so obova Nagoya obova Hiroshima obova Ludda wapa please mugende mwekalakase kubanga ekiri tabache ekiri nasigadde waka joli Japan suwa jajjawo ino okudde wammwe so kikakatako kugenda okukola ki kikakata kugenda okwekalakasa bakugambye mbalaga okumanya bisinga obibuzo byenda ku kwekalakasa kuno ojja kubuuza mukulu Jeff Makanga ku simu ey'omungalo kasalaba 8M 80 M6 00 2095 oba ojja kubuuza omukulu gwe bayita Jeff Kakumba ku simu ey'omungalo kasalaba 8M 80 7 37 30 96 okumanya bisinga ku protest eno bwe tugivaako tugenda ku protest endala. Protest endala esoma bweti. National Platform People Power NOP Chapter German. National Platform People Power NOP Chapter German. Bakutegeza protest against human rights violation and election fraud. The theme. Stop policing brutality, human rights violations. Nebagamba nti okwekalakasa kugenda kubeera ku Odessas Plus Munich on 24th January 2025, time 10 a.m. up to 2:30 p.m. For more information, please contact the leader of the National Platform in German. 1. Mose or Bobby plus 491521 9548858. Then Momo plus 491731897821. Then Marianne plus 49177328045. Abana Uganda bawanga mu ggwanga lya Germany abakulembeze bakutegeza nti bagenda kubeera kwekalakasa mu ggwanga lya Bugirimani nga okwekalakasa kuno kugenda kubeera nga nakoze omwezi 24 omwezi ogw'olubereberye ku ssaawa 4 ez'okumakya mpaka ssaawa 8 ez'akawungeezi bakutegeeza nti bagenda kwekalakasa nga omulamwa police stop brutality omulamwa gusoma the stop brutality and human rights violation mu ggwanga erya Bugirimani ke kakalango kaabwe nako kayingiddewo dda musomo namwe n'abaganda baffe abali Bugermany mubeere mu kwekalakasa kuno mukubira abakulembeze bamwe ba National Platform bajja bategeeza okwekalakasa kuno gye kugenda okubeera na mbungi ki ako nako kawedde katugende kasembayo wano akasembayo akana kasoma bwe kati People Power National Platform UK People Power National Platform UK nibaga demonstration People Power National Platform UK demonstration. The US Dictatum 7 at the US Embassy 33 9 Elms Lane London SW117 US Friday 23rd January 2026 time 11 a.m. to 4 p.m. UK time. Ash free all political prisoners in Uganda. Ash sanctions of human rights violation. Kati bana Uganda bana bangale mu UK bagende batadde okwekalakasa ku naku ngina kuzomwezi 23 ndo za reko 5 mubereyo mbungi then tuleka tusimbule tugende maso. All right. Awo tuvuddewo njala tandika akatambe kano obudde bukyali. Kansulate mwena mutuse. Onako olwaleero waliyo okulonda okwabakulembeze ba local government. Naye okulonda kuno abantu bakozize kuba tukulonda ku China makulu eyo tujja gendayo okuba wako sample kubategeeza nti okulonda abantu bakozize ono mukungu wa commission bino byayogedde then tuko tusimbule video ayogedde bwat agambye bwat. The reason why the voter turnout is low today is just because people are not sure why the president, the person they voted didn't be the elected one. Like he's not the one who was pronounced to be the leader. So people they are disappointed. They are saying they are voting, but they are voting for no reason because the electoral commission already has its own leaders. We are giving out the leaders we want that we are voting, but they are giving out their own leaders they have. So that's why the voter turnout today is low. People they are frustrated with the results that are coming back from the issue. So, and due to that, I'm encouraging people to come and vote because
It's our right to vote. If we want to change the country... All right. Abantu baganya ogenda okulonda kati katutandika akatabi butongola katulese. Wetujidde ku mpewo nga Vice President wa Masekati ga Buganda wa National Platform omukulu Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi nga poliisi emugombyemu obwala ne mutwala gye muterese sawa zino nga emisango ekigenda omugulwako kwe kuli okuba nti yenyigidde mu kutta abantu ng'akozesa ebijambiya n'emirimu gye gitegeera so nga ate Museveni kennyini yatugumbula abantu abo njala sooka kubira omulanga abantu be butambala abantu be butambala kino ekigudde ku Muwanga Kivumbi tekigudde ku Muwanga Kivumbi yekka namwe kigenda batuuka kera manyi gye kiri mbasaba n'obuwombeefu muveeyo mwekalakaase mu mirembe singa mwekalakaasiza singa Muwanga Kivumbi amutadde dda abantu be butambala musirika kitegeeza Muwanga Kivumbi agenda kuvumbira mu kkomera omusajja jjajja n'akola effujjo n'atta abantu ng'akozesa emmundu kyokka addidde emisango n'akitera ku Muwanga Kivumbi eyo tugendayo mpola katusooke tuyiseewo security alert ziringa 3 tulyoke tusimbule security alert yasooka yino bw'oba omanyi nga walondeddwa ku kaadi ya National Platform ng'oli member wa Parliament bw'oba omanyi nga walondeddwa ku kaadi ya National Platform ng'oli member wa Parliament bayinza okuba bakubidde edda essimu bammanerenda ba state bayinza okuba bakubidde edda essimu bammanerenda ba state ngenda kusaba muganda wange ekisinza okubonyaabonya ba MP bonna naddala ba opposition buli wamulangirira nti awangudde state eba ina details za contact state details zino ezisindikira bammanerenda abamu babeera n'aba banka abamu babeera mu Parliament bakubira essimu ne bakugamba honorable congratulations tumanyi wakava mu kalulu abantu bangi nnyo abakubanja olina ebintu nnyo ebyokukola bingi tusobola okuwa looni ya ssente bwe ziti gwe kenye bagga tugenda kukwera ku interest the moment you accept that call nokkiriza ssente ze bakuwadde mu looni nga tonnalayira obanga omaze okulayira bulaaza wange Museveni agenda kukozesa buli kyayagala era ne bekuba kujja mu Parliament asobola okukikola naye ngenda kulabula kino kagendere ng'omukadde akogga bw'oba oli mukulembeze wa National Platform nga gwawangudde akaluko bwa MP togeza n'okkiriza looni yonna manerenda ku Parliament gyakubidde essimu oba scheme oba sako ya Anita Amongi kuba ye omukuba manerenda bali ku Parliament akuwe ssente ezo nti wenaazeeko enfufu n'osasula mpola mujjukira omwindi gwe baakuba amasasi ku Parliament mujjukira omwindi gwe baakuba amasasi ku Parliament omusango ne gukomaawo yali abanja ba Parliament sente pya n'enkadde omanyi ekyamussa omanyi lwaki n'omusango teguddangamu kulabe kwako wali owuliddeko eyamukuba amasasi omuvubuka amulese mu kkooti omuwozesa wawulirako omuvubuka eyamukuba amasasi nga amulese mu kkooti omuwozesa omanyi gyali kati gwe MP yenna nkulabula manyi babakubidde dda amasimu togeza ne bekiba kiŋŋaali nga bakikuwa tokoza n'okwata ssente y'amanerenda bali ku Parliament abasinga babeera na banka za Museveni ziba zibasindise Anita Amongi naye okwo njala kubuuza omanyi omuvubuka eyakuba omuyindi ku Parliament Avenue yali awola ssente gyali lwaki omusango tegwagenda maaso okujja nga bagenda bileti engeri gyembyogeddeko olwaliro byali byakutambuza nsimbi za state nga waliwo balinyidde mu ddiru yabamukuba n'avaawo lwa ssente ezo muganda wange kokwata ssente ezo ojja kuba owedde security alert esooka security alert eyokubiri muganda affe comrade Honorable Waiswa Mufumbira eruzira gyali baagala mutta Honorable Waiswa Mufumbira eruzira baagala mutta Jackson oba Johnson byabashayija Johnson byabashayija wonna wooli singa Waiswa Mufumbira atuusibwako obulabe mu kkomera ojja kubeera responsible n'ekibinja kyo kyonna ekikwasaganya amakomera mu Uganda nkiddamu taata wa Waiswa Mufumbira mama Waiswa Mufumbira mukyala Waiswa Mufumbira ekibiina kya National Platform Waiswa Mufumbira gyali mu kkomera baagala muttirayo buno obubaka yabutissa omuntu n'abompa mbubuulire eggwanga litegeere message yatambula bweti
message eno yabadde ya Joe okuba Joe Saze nadde ndebintawanya yasomye wait yagambye today as we went to visit prisoners at Luzira, Honorable Waiswa Mufumbira mentioned to us that his life is in danger. Joe butwagenze mu kkomera e Luzira okussa okubuuza n'okulambula ku basibe baffe. Honorable Waiswa Mufumbira yatubuulidde ebigambo bino wammanga n'aga nti obulamu bwe buli mu matigga. After one of the inmates known as Asigirwe Nixon, nti oluvanyuma omwami omu omusibe ali ku misango gya Nagoma gobayita Asigirwe Nixon. Jukira Asigirwe Nixon yono state agent mafia eri misango gy'okutta abantu mu Uganda, omwali n'okutta Bakaweesa. Omwami ono kati ali mu kkomera state gwe yagala okukozesa okutta Waiswa Mufumbiro. Mpuliriza bulungi nnyo. Kakakuddire nzire mu nkasome wali nkakomye wano ndyoke nkalambulule wala. Today as we went to visit prisoners at Luzira, Honorable Waiswa Mufumbira mentioned to us that his life is in danger after one of the inmates known as Asigirwe Nixon today morning tried to poison Waiswa Mufumbiro. Nti ku makya ga Jjo bagenze okulambula Waiswa Mufumbiro. Omwami ono Asigirwe Nixon yagezezaako okuwa Honorable Waiswa Mufumbira obutwa mu kkomera gyali. Tugenze. Asigirwe Nixon is said to be on the late Kazini murder case. Nti Asigirwe Nixon y'omu ku basongebwamu olukulunwe okuba nti y'omu ku beenyigira mu kutta omugenzi Kazini ne si yekka n'abantu bangi saako ne Joan Kagezi. Tugenze maaso. He is said to be helped by Motende Gonzaga, the cell leader, where both Counsel Waiswa Mufumbira and Asigirwe Nixon sleeps. Bagambye nti ono Nixon Asigirwe ayambibwako omwami gwe bayita Motende Gonzaga ng'ono yakulira oluuyi olumu Waiswa Mufumbira oba ssero oba ekiwayi oba woolo Waiswa Mufumbira gy'asula era mubasula ne Nixon Asigirwe oba Nixon Asigirwe. They got to know about this after a culprit tried to fight for Counsel Waiswa Mufumbira Frask. Bakizudde eno mission bakizudde y'okutta Waiswa Mufumbira oluvannyuma lw'omu ku basibe bannaabwe okugezaako okutegula Flaska Waiswa Mufumbira obadde baagala ogijja bagiteekemu obutwa. Wano wavudde olutalo ne balwana ng'ekibalwanya bado bategete bagenda kusobutwa mu Flaska ya Honorable Waiswa Mufumbiro. Tugenze maaso. They tried to ask him why he was fighting for it and later tried to search in his stuffs and he had poison. Bagenze okukwata n'okunoonya n'okufuuza eyabadde alwanira Flaska Waiswa Mufumbiro ng'ayaga gitwala. Bagenze okizula oluvannyuma ng'alina obutwa bwe yabadde nabwo mu ngalo. So his life is threatened and even the cell is compromised. Mutegedde bulungi security alert yasooka. So mukulu Simon oba miskulu Jenson byabashaija akulira amakomera mu Uganda. Oba kamuntu togenda bwesanga ku TV, togenda bwesa ku bannamawuli bankyukakyuka bonna mu Uganda nga batudde bakugamba nze nzize byogera. Ebyange mbyogera kate ng'omusiza Agulesiyani mwagala kutta Waiswa Mufumbira nga mukozesa omukulu oyo Nixon Asigirwe omutemu wa state. Eta mukutta Bakaweesa, eta mukutta mu Bakazini, eta mukutta mulamuzi omulamuzi gwe bakubira amasasiwa musaidi byentinde eyo. So mwagala kutta Waiswa Mufumbira ndoza mutegedde bulungi nnyo. Tambuza video tetunaba yo security alert yakubiri. Yono yakubiri. Eyo yakubiri mugitegedde bulungi. Kati njagala nkaddemu nkasome bulungi nnyo mu luzungu lumu kuba malimbaza kavuna mu Luganda. Tokaddemu. Ne ate jjukira bw'owulira statement eno
nga bamulwanyisizza ne mukalonda bamuwangula kitegeeza bamanyi nti asobola okuvaayo naawo abaagala muttira mu kkomera. Kankadde mu luzungu omulundi gumu tugende ku security alert endala. Today, as we went to visit prisoners at Luzira, Honorable Waiso Mufumbiro mentioned to us that his life is in danger after one of the inmates, known as Asigure Nixon, today morning tried to poison Council Waiso Mufumbiro. Asigure Nixon is said to be on the late Kazini murder case. He is said to be helped by Motende Gonzaga, the cell leader, where both Council Waiso Mufumbira and Asigure Nixon sleeps together. They got to know about this after culprit trying to fight for Council Waiso Mufumbira's first. They tried to ask him why was he fighting for it. Later, they tried to search in his stuffs and they found out that he had poison in his stuffs. So his life is threatened and the cell where he sleeps is already compromised. Mukitegedde bulungi nnyo. Saagala oli agambe yabisomye nabivunna mu Luganda twabitegedde bulungi, mbize mu Luganda mbitegedde bulungi nnyo. Yo security alert ey'okubiri katugende ku yokusatu. Then tulyoke tukole ki? Tulyoke tuve wano bulungi nnyo tukole ekiddako. Tukole ekiddako. So, oluvannyuma lw'okujja ne bawa security alert ennaku z'omwezi 14 ekwatagana ku Honorable Mwanga Kivumbi n'etuukirira bulungi nnyo nga Museveni teyeesiseemu. Nina security alert endala egenda ewa president. Muwulira bulungi, nina security alert endala egenda ewa president kubanga ku lunaku olw'okumeka Rakuna ya nakola program ku Lwokusatu. Nakola program ku Tuesday if I'm not mistaken ya. Nengaba president yewale international medias n'abantu abamukubira amasimu mu Uganda bobuuza ali bulungi ali luddawa ne muga nti abo nabo nabakozi ba state era abantu bonna basinga obungi banamuli okwetolesi nabasinga obungi bakozi babiina ebibegera ebweru w'eggwanga omuli Chaya omuli Mossadi omuli M16 so ebitongole ebyo baba bikozesa okubega abantu ba high profile nga president mugamba ekyo nenkivaako kati njala kuleeta security alert endala Nyandi esoferi ja plan ya okola ko president ulira bulungi nnyo. Mr. President wona wondoza ulira bulungi nnyo ulira. Kati bana basajira okuba nti basiru. Bo baire n'ekintu kimu muto tebakyusaamu. Omunyarwanda omutuusi group ya Museveni tebakyusaamu kintu kyabwe. Bali very easy nnyo to be predictable. Era bo tebakyusa stanti yabo ku kintu kye bagenda okukola wulira. Eno statement gye bawandiise gye baagala okussa ku president. Mr. President kansubire wooli n'abakulembeze national platform mulire eno statement gye bawandiise nga bwe naba gye bagenda okita ku Mwanga Kivumbi wulira. Eno intelligence ya Museveni yamuwandiikidde bino. How Uganda survived a bloody revolution organized by NOP on 16th. Mbulira. Mbonge gwanga Uganda bwe lyawonye okuyiwa omusaayi okwadde kutegekeddwa ng'ennaku z'omwezi 16 ekibiina kya National Platform. Mukuwa era ennaku z'omwezi 12 22 mukootinga ebintu bino. Mukootinga ebintu bino kunga bagala bisazaamu. Tugenze mu maaso. Unknown to many is the fact that Bobi Wine received 30 billion from enemies of Uganda to destabilize Uganda, especially in Central Region. So on 15th evening and 16th, the day after voting. Ndi. Ngaba kitamanyidwa ku bantu bonna nga bo bakimanya abaakabano. Nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuna obuwumbi 30 okuva mbalabe beggwanga Uganda. Okuteeka entata n'okukyankalanya eggwanga naddala mu bitundu ebya Buganda ng'ennaku z'omwezi 15 ennaku z'omwezi 16 ng'okulonda kuwedde. Nabbi basomera mbibanyonyole. We should thank the Security Intelligence Service of Uganda who intervened faster by blocking internet mobile money services. Mbubonga bo abaaka bano baagala nnyo okwebaza ebitongole by'okutulugunya abantu n'ebiwamba abantu ebibawa olugambo. Mbulookuba nti byayanguye mangu nnyo
okuyimiriza entambuza ya sente ku masimu saako nezo okuyimiriza entambuza ya sente ku masimu okujjako amayengo g'omutimbagano gw'empuliziganya saako n'okuggala ensimbi mu banka okuzitambuza. Deployed strategically to avoid burning petrol stations and killing all Westerners who could not pronounce the word mattress in Luganda as planned was to make Uganda ungovernable. But thank God the security trade all the Eve plans. Ulira bulungi nnyo. Mbu ekigendererwa bino babiwandise bagenda otekamu statement zaabwe. Mbu ekigendererwa mbu ekirungi bano badde bamaze dda okuteekateeka abasirikali baabwe mbufo ebyetaagisa okugezako okujjawo n'okuziyiza okwokya ebipiira okwokya amasundiro g'amafuta okutta abantu bonna ava amaserengeta ga Uganda abatasobola kwogera kigambo mu faliso mu Luganda bulungi nnyo ngera plan yabadde yakukola eggwanga nolebere nga sizibu nnyo lyakufuga naye baagala kwebaza Katonda n'ebitongole bye biwamba n'okutulugunya abantu nti byagudde mu plan ezo. Wulira, they had planned to attack policemen, to grab guns and start killing security personnel with the help of international media. Uganda would be now ungovernable, but God still loves the current regime. Ulira bulungi nnyo. Intelligence return Jawadi Museveni. Nti baga mbubo nupi yadde ina plan okulumba basirikale abapolisi okubajjako emmundu okutandika okubatta nga bayambibwako ebitongole ebyensi yonna ebyamawulire nti bafuune eggwanga Uganda nga zibu nnyo okubeeramu naye baagala okwebaza Mukama Katonda bwabwe eyabayambyeko nti rigimu eyabwe gye batendereza ekyaliwo era yabigezezaako obijjawo n'obikendeeza. Therefore, we thank all Ugandans who defied those national breaking Eve's activities by Bobi Wine with the help of outsiders who want to destabilize Uganda and steal its virgin vest oil and gas using puppets. Kyagulanyi mbubagenda maaso okwebaza bana Uganda abavuddeyo ne bagaana okwetaba mu kwekalakaasa saako n'okumenya amateeka. Kyagulanyi kwe yadde ategese n'abantu abatamanya ngamba bavudde ebweru ogezaako okukyankalanya eggwanga Uganda n'okubba obuwanguzi baabwe saako n'okubba amafuta ga Uganda saako ne gaasi nga bayambibwako Kyagulanyi Ssentamu. Nawulira. Now that all those were prevented and peace is still available, let us work hard to build and mother and together a representative of the social state and political affiliation. Mbu kati kabagezeeko nnyo okulaba nti baziyiza emirembe gibeewo era egiriwo mu basobole okuzimba eggwanga bonna wamu nga beewaze obutali butebenkevu okukyankala eggwanga lyabwe bo ng'Abanyarwanda. But the fact stands that Bobi Wine is still hiding the money he was given by those Eve enemies. Mbo bakimanyi nti sente zebawadde Kyagulanyi zikyaliwo kati Mama Solo nkusaba wanvuyemu kamera ozizoominge. Abatamanya ngamba bandijja ne basima ebinnya ne bakweka sente mu nimirozo. Naddala kegeti kali ak'ekibira abatamanya ngamba bandijja ne basima ne bateeka sente mu compound yo oba mu ttaka lyo. Mama Solo, First Lady Babi Itungo Kyagulanyi, nkusaba obere attentive obera lat abatamanya ngaba bandijja ne basima ne baplantinga sente obe mundu mu makaago oba mu kibanja kyo oba mu ttaka lyo. Mukyala Babi Itungo Kyagulanyi munnaye nsaba kutegeeza weegendereze nnyo era gezaako nnyo okunoonya era kamera oziteeka mu bitundu ebisinga obungi. Abatamanya nga bayinza okujja ne baplantinga ebyokulwanyisa ne baplantinga ne sente ezo ne baziteeka mu ttaka lyo nga baagala okutuukiriza exactly kino kye mmaze okusoma no ku security alert yokusatu kubanga kye baagala. Olaba najja nga 14 n'enkuba ekintu kya Museveni ekyokukozesa M23 ne ghetto structures okutemaatema abantu n'amala n'akikolwa Mwanga Kivumbi ate n'akwata Mwanga Kivumbi.
abantu abasinga obulitomai Museveni wa operating Museveni operating mu ngeri gyotasobola kukkirizamu ngolabanga ekisiru nenga ntufu. So Mama Solo, First Lady Babi Tongo Robert Kyagulanyi Ssentamu, ngenda kusaba be very careful abasajja bakagwa ensonyi. Essaawa zo bagenda bakwata buli muvubuka yenna mu kitundu kya Buganda ne Busoga. Abantu bayingira saa 12 embooka enyooka bakwa buli basanze lwaki bobanonya bawagizi ba Kyagulanyi alina million almost 4 ogenda zisibira luddawa era ogenda zikwata ddi naba NRM binyiri benye batazoga nno kino tutukitegeera kiki tuliko ono politics Museveni akola biki era ne kubatandisa ngate wali abagobyeko ngate wali agobyeko batandisa okusiba ebintu byawe basema kane banna bakaba NRM olwefujjo Museveni yali mukolanga n'akaluka wedde amajega kuba abantu gawamba abantu gali mu kulepinga abaana abawala n'abakazi okwetula Buganda yonna ngate wali kintu kyonna bantu kye bakoze aba elembe batandise okudduka ku byalo nga tebana kye bagenda gamba abantu ng'ate amajega NRM gali mu kuba abantu mu Buganda wonna bali mu kikola. Kati bulijjo mwebuuzaani yatta Bishop Luumu. Bishop Luumu Museveni yamwettira yekinga amaze okuplantinga emmundu mu compound ye ne baluka bategeeza amini nti Luumu akozesa ekkanisa okudeeta emmundu abayekera bajje ku gavumenti ye. Amini n'akinoyeza nga si kituufu. Museveni ne bane ne baswala basala kugenda kukwata kuwamba Luumu ng'ava wa Amini ne bamuttirawo. Bwabanga asobodde okukwata Muwanga Kivumbi ng'ate namu kubanga 14 ne mukuba information yeeyo kitegeeza Museveni taswala. Kati Mama Solo, First Lady, nkutegeezeza mama, beera careful nnyo bayinza okujja ne baplanting essente zino ze baayogeddeko ebbiliyoni za 3 n'ebyokulwanyisa. Ne biteeka mu ttaka lyo ne bagamba nti ze ssente ze boogeddeko mu statement eno. Kati statement ngimaze. Kati bulijjo mbagamba nti birds of the same feather flocks together. Bulijjo mbaga birds of the same feather flocks together nga muwakana. Akalulu konna mwakalabye twakawangudde bitundu 7 ku buli 10. Bye bakama n'alangirira mu bibye si bwe kiri nti ye. N'ekino ekisajja ekyatta kiyingi ekyetamu okutta kiyingi kifulanka buliira mbu kigenda kuwaaba n'abalala. Omanyi muntu kyagambye. Jukira muntu Kagame yagamba muntu gwe tosobola kukkiriza kujja Rwanda era muntu teyagenda Rwanda n'asigala. Muntu tali specialized nti alina omulimu gwakola. Muntu is well off, alya bulungi, asula bulungi, atambula agenda ku mission akola. Omanyi muntu kyayogedde Rwanda, muntu ayogedde bw'ati. Teyavudde kondeminga kikola kyonna kyadde mu kulonda. Bw'ati bw'ayogedde. Eno message ya muntu Capital FM yegipostinze yiyo. Ogiraba message ya muntu agambye bw'ati. Tugenda ku nsonga za Muwanga Kivumbi agambye. Muntu says he has no evidence to challenge Museveni elections. Jeno Mugisha Gurigole muntu agambe mbu ye talina bujulizi bugenda mu kooti kuwakanya buwanguzi bwa Museveni bw'okuddamu okulonda oyo muntu. The former presidential candidate Jeno Mugisha Gurigole muntu has said he doesn't not even sufficient evidence to challenge President Museveni in his election in court, effectively ruling out legal petitions against elections outcome. Eyasimba kwa kubukulembeze bw'eggwanga songa ate afaaningibwa Museveni Gurigole Mugisha muntu agambye mbu ye talina bujulizi bulaga Museveni yabbye akalulu era tagenda mu kkooti kuteekayo kuwaba kuba kwetaako abagenda okuwaba mbu Museveni yabbye akalulu eyakkiriziganya byavudde mu kulonda. Muntu noted that while he raised the concern during the election process, Muntu, a court challenge acquires solid variable evidence that meets the legal threshold which he says he currently lacking. Agambye mbu ye newankubadde yayogerako ko wakati mu kulonda ng'okulonda tekwali kulungi nnyo mbone atasobola kuvaayo agende mu kooti atandika okuwaaba nga talina bujulizi bumala bwetaagisibwa mu kooti ku nsonga ezavudde mu kulonda okwo. Her remarks comes amid the ongoing public debate about the post-elections accountability and the role of opposition leaders in the pursuing the electoral judicial through lawful means. What does this decision mean for Ugandan's opposition politics going forward? Oyo Mugisha muntu. Yegeno yekka
eyetaba mu kutta abantu e Luweero, n'etaba okutta abantu e Congo, n'etaba mu kutta abantu mu Northern, n'atawabe wadde okutukusibwako omusango gwonna. Ekishangani Mugisha muntu era ekishangani ne batta bannayuganda abasinga obungi amagye teyasibwa. E Luweero tavunaanibwangako, eggulu tavunaanibwangako ku bantu abattibwa. Yali awo alowooza tetubamanyi. Eva nabagamba nti Omunyarwanda tava mu Munyarwanda munne, balina common cause, balina common goal. Balina common cause, balina common goal. Kati goali awo ensi bagitwala otunula. Njagala nkuzannyira akatambi kano bwe mmala okukazannya ku social media kabaddenga nga temukawabudde. Then mmale nzije ku nsonga ya Honorable Mwanga Kivumbi. Osanga munaafunako magezi. Ulia bulungi ono yali Pilato Kagame ngayogera waje bavudde ne Museveni waje bayita. Ulia bulungi nnyo. Oba kana nyuma nnyo nga nkatadde eno simanyi. Kana abera fit yawo nga nkatadde wano. Mala okumala eddoboozi. Kakabazanyire. 1963, when we met in one of the refugee camps in Uganda, where we were both living as refugees. That was at first time in Ankole, in a place called Nshungezi. Then we grew up together in that camp. Then we shifted and went to Toro, in another camp in a place called Gahunje, near Kamwenje, district headquarters. And all those years we grew up together. We studied together in a primary school. We only separated when I went to senior secondary school in Italy in Mbarara. And later on he went to Mbarara High School. But we were not in the same class in primary. There were some difficulties. We used to face a lot of difficulties in paying school fees and so on and so forth. And many times people used to miss years and were not able to continue the studies straight away. So that's how we had a difference. I was a bit ahead of him at the time of... What was always on the radio? Oh, Museveni is a Mnyarwanda. Museveni is a Mnyarwanda. Museveni is a Mnyarwanda. Museveni is a Mnyarwanda. But suppose I was, what would be wrong with that? I'm not an employee. I hear some people saying that I am their servant. I'm not a servant of anybody. I am a freedom fighter. That's what I do. I don't do it because that I'm your servant. I'm not your servant. I am just a freedom fighter. I'm fighting for myself, for my beliefs. That's how I come in. I'm not an employee. If anybody thinks he give me a job, he's deceiving himself. I am just a freedom fighter whom you thought could help you also. Do you wake up sometimes and feel, you know what, this is too much for me. This is too much. You don't feel appreciated enough. Well, it doesn't matter because I'm not working for. I'm working for myself. I'm not working for other people. I'm working for my grandchildren, for my children. Kati alimu amagezi tegeera bwe tubaga tuli under occupation barefugee bafuga eggwanga lyaffe Uganda mujja kitegeera awo tuvuddewo. Kati olunaku lwaleero Honorable Mwanga Kivumbi akwatiddwa n'atwalibwa batamanya ng'aba abapoliisi oluvannyuma lwa Museveni okola statement eno. Sooka ojjewo eno. Oluvannyuma Museveni okola statement eno.
something happened in Butambara. Butambara, a character called Chivumbi was defeated. Now the plan everywhere was that where Nup is defeated, gangs with the pangas. You remember pangas? With the pangas should attack the polling station. And that's what they did. When Chivumbi was defeated, they came with the pangas to attack the polling station and they were shot. 7 of them were shot dead there with the pangas. Byamaze okukola statement eyo. Nze already nali namala domugamba kiki ekigenda okujja ne mugamba alirizinge obutambi obwo. Video ndoza mwagirabye ne bwe singinonyano sigitadde sija uploadinze let me see basobola gifuna wano munda. Alright, no wano kamalo gibazanyira kye namugamba. Oba yadireyinga oba yakola kisimanyi nali namugamba bwenti. Aina mugamba bwenti. Honorable Mwanga Chivumbi, Vice President Buganda Region. Nsaba okutegeeza sebo kwata obutambi obwa kamera makaago, kwata obutambi obw'abantu bali kodinze nga amagye gatta abantu makaago ngera gasitulimira bagagitwala obutuwali ku media, ku mainstream media za Museveni obo social media ebute tubutambuze ngobudde bukyali botakikola gwo muntu agenda okusooka okukwatibwa n'okuteekebwako emisango gy'ebijambiya. Jjukira omwezi oguwedde nagamba Mwanga Chivumbi nti abasajja bali walutamaguzi bwe walutamaguzi bajjawo. Ani ali ku video eyo? Nagamba Mwanga Chivumbi nti abasajja basoose walutamaguzi bwe walutamaguzi bajjawo. Kati bantegezeza kutegeeza kusinzira ku sources zange ziri ku mmeeza zibba ebyama. Mwanga Chivumbi bakusabye oto obutambi obulaga obujulizi nti abantu abatemyetemye n'abantu abakubye amasasi ne batta abantu mu makaago oto obujulizi Museveni nga tannakufuleminga kuba gw'ogenda osooka. Bw'otakikola tobaako Munnayuganda gw'okaabira, tobaako kintu kyonna ky'ogenda tugamba tobutambi with immediate effect. Yes, wagenza okuziika abantu abattiddwa good enough. Ekyo kiba kyexposing Museveni nti yagambye nti abantu abattiddwa badde bagula tebadde bakitundu ekyo. Already kati oba omwexposing nga wano. Tukyali mu security alert. Munsonyiweko nawala okugusa ekintu kino. Munindeko wano katono nnyo. Wanda kapro no. Mpemu dakiikemu. Mumpemu eddakiikemu mmale okulaba nakaapulodinze basaka apulodinze. Abasaka apulodinze. Naye nga Honorable Mwanga Chivumbi yabaddeko ko mu kuziika kandi abo bagyekali eno wansi. Alright, akatambi ako saka uploadinga. Naye kati eno ye video Mwanga Chivumbi kenyini nga yeyogerera. Then mazanyire ya police. Wuno wano. Nga tebali na kugudo. Baba tidde mu ndomo mu nyumba. Badi banonya balifuba amasasi. Nendoza bwero gudde ate ne bakitegeera nti bamaze okutta abantu wawona bwabadde mirambo abantu 10 nga bamaze okubatta. Awo ne baddamu ne bakola rawundi y'amasasi amangi ennyo okumala eddakiika nga 15. Oyinza okulowooza wano waliwo Kenya yalumbye Uganda kati bamala okugakuba n'ekiseera ekyo badde bakikozesa okuddusaawo emirambo gyonna egyabadde gittibwa n'okugijjusaawo nti abantu babatidde mu
mu nyumba si ku luguudo siwa baba batidaawo olaba mu nyumba nabadde n'abantu abadde mu mmotoka omwo balabye buli ekigenda mu maaso nga basitula bungi ati buli aliki nga bamuddusaawo nina ba agents abankumi kikosa obulwadde buwedde nga balina essanyu nti bawangudde era n'abawagizi bwe bali ogutali musango naye kutalwadde batandise eddeeyo ekibibi gye babadde bantu babalabidde nga bagezaako okukyusa ebivudde mu tuki okulonda so ne bajjana saa zenjogirako zaddemu ende ez'ekiro nebalumidde wano era nebatera abantu bonna babatuteeko hospital nendowooza era okutya okuwa ekifaananyi nti bassa abantu 10 mu kifo kimu negombe ne babajjusaawo ekiro ne babatwala emulago kati tubadde tulina wano family abadde ano nange simanyi baani bafudde we just took the number because emmotoka mwabaddemu ababaze kati olugoye luli njaddukulaga oli omwami kwa identifyingidde mukyala we nagamba mukyala wange ateeka okuba yafiiridde wano nabano bajjukira waliwo omulambo gwe basitudde nga gusigadde mu mpale ya mukazi naguliko nakaleega kokka kati atunuulidde ki oyo yabaddewo babaddewo nga bagira oyo amaidentifaingidde wali omulala balese essimu gombe asabadde bamutyako engoyi ne bajjamu essimu be bagikubyeko ne bakubira mukyala we ne baga nti ono baawo yafiiridde muki so alright ennaku z'omwezi ziri 22 mulikodinge byengenda okwogera wano one Museveni anoonya legitimacy mu kuterrorizing a national platform n'abakulembeze baffe. 1. Museveni yayagala dde okulebolinga ekibiina kya national platform ng'ekibiina ky'abayeekera oba ekibiina ky'abatujju ekyo mbadde muze mukigobera nga nzija nkirwana single handedly nze nga nze ne bacomrade abalala. Museveni yayagala dde okulebolinga ekibiina kya national platform ng'ekibiina ky'abayeekera n'abatujju. President najjanga amukube pesa nga nzija nsumula information paka ku information. Kati kikyayagala 1. Bwe yamaze okubba akalulu n'okutemula abantu kati ayagala legitimacy. System ya Museveni tekyuka etya. Katonda bwe yayambye Kyagulanyi n'asimattuka n'abeetagguluzaako n'adduka. Muhoozi kennyini tweet ze yakoze nga ziraga nti yabadde alina obusungu ayagala kutta Kyagulanyi. Babi bwe yazze n'agamba nti ebintu byasinga obutategeera yengeri Muhoozi gyayagalamu obulimmawa bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era n'amubuuza obulimmawa bba wange bwagazaaki. Information yali nkize president yadde yagifunye nti okumala okulunda badde bagenda munyiga okumutta azini okumutta. Then Museveni akozese bano aba position badde basudde mu kalu abateeke mu interim government akulinga abantu. Wano Mayiga badde bagenda okuvirayo bakazimba mulalu baserwadda baani bonna batandika bannange ebyobufuzi bwebityo byabaddewo mwadde mu violence kati gwanga lino okutambula tuleme kweteka mbito byakutema abantu nakweyawula mbikibiki gwe muzannyo gw'abano bakazimba mulalu baserwadda bakayanja bamayiga bibadde bagenda okuzannya omuzannyo ogwo n'abala bali mu NRM kati Kyagulanyi yategedde nti mission ya kumutta ye n'akola ki kano n'amuyamba n'abeetagguluzaako n'adduka kwe kudduka nakati akyadduka kati statement zonna bw'ozigoberera Museveni anoonya legitimacy nkuwa ekyokulabirako yatta abaana natta abazzukulu natta abakadde n'abavubuka mu Bwakabaka bwa Rwenzururu n'akwatiramu n'omusinga n'akwatiramu n'abantu bonna n'abasiba n'abateeka ku kinyiga mpaka lebakkiriza nti obusinga Obwakabaka bwa Rwenzururu n'omusinga be baali mu nsobi era ne bamwetondera n'alyoka awa omusinga n'amuta n'amugulira n'emmotoka n'amugulira yayaga ng'amaze omunyigiriza kati guess what okusinziira ku Labour Source yange Museveni international community omuli European Union America Canada USA Bungereza ekyasirise bamugamba we are not ready to legitimize you
mu search violence gye wakoze owulira kyovula bakyasirise ebintu bikyali mwanda ground bakyamugamba olwokuba nti yalina kawo mentality nti when you create fear in people you get legitimacy when you kill people kitegeeza ojja kufuna kyoyagala kati kyali mukola naye aloza kamera tezimulaba kati kyagala kyekiruwa one yakutte vice president wa Maserengeta ga Uganda mchala Jacqueline n'amutereka tetumanyi oba mulamu n'akwata vice president wa Northern Uganda Dr. Rina Zedriga n'abagambye tayinza okuba 50% mufu kati akutte vice president wa Buganda Muwanga Kivumbi mujja kuba muli abagamba nti ne vice president wa Eastern ne bamunoonya kino mukijja kunze mujja kubanga muli abaga nti ne vice president wa Eastern bamunoonya omukulu Nambeshi ne bamunoonya kuye kyayagala kyekino ayagala akwata bakulembeze ba national platform ali ku top abanyigirize agiyo video ze nayogera ngena kuzo mwezi 14 nti Museveni ategesa ba M23 negative structures abagenda ogenda nga batemula abantu nga NBS UBC bukedde nga bali coding footage oyo nga bambadde engoye za nduupu nga bakikola n'abalaba engoye za bulijjo kati bwamala batuuse gyabali gye batije tomanyi sawa zino alage footage oyo abagambo kyalina kye mugamba obujulizi mbuyina obulaga nti mumwakola effujjo mukulonda kuno ndiye kati either mukkiriza nti nawangudde oba mukkiriza ne muyita mukama wa Mulaba Kyagulanyi Ssentamu najjano ku mmeeza ne tuteesa bidi ne tubireka nakkiriza nti nawangudde buli kimu ne kiggwa era ne mbasonyiwa yeddiiru eri mu ngalo za Museveni saazo gye baagala okukola yeddiiru Museveni ekimukwasiza Muwanga Kivumbi n'amuteekako omusango gw'ebijambiya n'akwata Dr. Rina Zedriga ayinza okuba nga mufu n'akwata deputy president wa Maserengeta kati sawa temwewuunya nga bagambye nti ne honorable Nambeshi ne bamunoonya teweewuunya kyayagala ayagala legitimacy era kusinzira ku sobange nti ayinza n'obaga nti bwe temusobola kukkiriziganya nange mugenda kungenda basi bamayisa kubagala bo banoonye Kyagulanyi waali omukkiriza ajje mbw atulira ne Museveni ku mmeeza Museveni kasooka kugamba ekigambo kimu omugenzi Idi Amin Dada yali musiru kujjawo kulonda yamanya nti emu yali ekkulaakulanya ggwanga si yako naseriza mu musolo kutegeka bintu bya kisiru bya kulonda olwalero ofunye ekizampo gye tuba tujja tugamba nti the moment abantu baloozinga trust mu elections babagenda kugenda ku plan B gye bamanyi nyongero bagamba nti Uganda etandise okutuuka mu kiseera nti Electoral Commission ya Uganda egenda kuvaawo waddewo AK47 nga bantu gye bagenda okuyitiramu okufuna abakulembeze baabwe nkiddamu okulonda okugenda okudda mu Uganda bakuyita AK47 oba RPG oba SMG oba tanka oba miso kwe kulonda okugenda n'ebiro byakapapula bino tebigenda kuddamu ate nga tekimugambe kigenda kubeera automatically kati otegesera ko government elections abantu ba boycottinze okulonda baganya okulonda kitegeeza nti trust mu Electoral Commission tekyaliwo Simon Mugenyi byabakamambere okulonda ki office kigale ne buli kimu kiggwewo there is no more elections in Uganda era ekitongo kibayita Uganda Electoral Commission mu kigalewo tekikyalina mugaso okulonda kati okutuufu kugenda kubeera kati nga kwaki kwa AK47 Alexander Kaskurova na musanvu SMG migi oba tanka Electoral Commission tufuka tije tumanyi ene yabaka mutegatadde okutisaamu ssente ebyo tebikyasoboka biveewo tusobola kunga nti wataddewo okulonda n'okwata ba polling agent abasukka 300 n'okwata ba supervisor abasukka 200 n'okwata vice president w'ekibiina asooka n'okwata owokubiri n'okwata owokusatu onoonya waakona ne president kennyini ali mu kudduka ng'ogamba nti wategese okulonda is that elections ng'ogamba nti wawangudde n'obulwa bitundu 7 mukamu n'ogamba nti okyasobola okukola effujjo abantu bakyasobola kufuluma genda kugula mazzi ku taapu abantu bakyasobola genda kugula mmere mu katale abantu basobola genda mu malwaliro
Emundu efuse mundu bakuba abantu amasasi live bullet. Amagye gali mu kunyaga abantu. Amagye gali mu kulepinga abaana babandi abakazi abawala. Gali mu kulepinga abawala ngugamba wataddewo kulonda. No more elections in Uganda. Elections ziddako zigenda kubeera za AK-47, SMG, RPG, tanka, kwe kulonda kati okugenda okuddawo. Kati okukulonda kwa mukwa papopola. Ekirungi ndi public balazeeko olwaliro tebakyayagala. Lwaki? Ono agent wa to commission agambye bwati. Nze bino si bigambo byange. Akugambye bwati. The reason why the voter turnout is low today is just because people are not sure why the president, the person they voted, didn't be the elected one. Like he's not the one who was pronounced to be the leader. So people they are disappointed. They are saying they are voting, but they are voting for no reason because the electoral commission already has its own leaders. We are giving out the leaders we want that we are voting, but they are giving out their own leaders they have. So that's why the voter turnout today is low. People they are frustrated with the results that are coming back from the institute. So, and due to that, I'm encouraging you to come and vote. Go and encourage your mother. Go and encourage your mother. Kati uliro okutulugunya n'okutemula abantu okwadde mu Uganda mu kalulu kano. Abasimatuse okufiira mu busambattuko bwa kalulu akabaddewo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno ogwabalukawo enjeru batulombojjedde bye bayitamu. Waliwo abalugulamu obulamu ate abalala tubasanze banyiga biwundu oluvannyuma lw'okubalinnyisa mu muliro ku mpaka wabula bino byonna poliisi ebiwakanyiza. Tubirina era omusasi waffe kabitumalireyo mu bwejjuvu. Nga internet n'emitimbagano biziddwako oluvannyuma lw'okulonda omukulembeze w'eggwanga ko n'ababaka ba Parliament Sabbiiti ewedde. Obubaka bwatandise okuyitingana ku mikutu gino okuva mu bantu ab'enjawulo nga balumiriza ab'ebyokwerinda okutta ab'eŋŋanda zaabwe. Obusambattuko mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bwatandika ku lunaku olw'okuna akawungeezi ng'okubala obululu kutandise era ng'omuwendo gw'abantu abatannaba kutegeerekeka basuubira okuba nga battibwa abalala ne babuuka n'ebisago olw'emiggo gye baakubwa. Ekyennaku amawulire galaga nti ab'ebyokwerinda abalina okukuuma abantu bano n'okutangira emitawaana nga gino nti ate be bakkakkana ku bantu bano okubatuusaako obulabe. Okugeza mu disitulikiti y'Ebuyuka mu munisipaali ey'Enjeru ku kyalo Model Farm abawangalirawo balojja obukambwe abakuumaddembe bwe baakozesa okubakuba awatali musango gwonna gwe babalanga. Twali tuli n'emmanyi mu kiyungu twetegese tukutta amasowaani gaffe abasajja ne bajja ekiro saa zaali 6 ogw'ekiro nga bakutte emmundu bakutte emiggo omu ku bo ng'akutte embazi. Tumanyi oba yali agenda gikozesa ki naye twakimanya luvannyuma nti yali agenda tematema nzigi n'amadirisa. Ne bakukuba batiyoni naye nga babale kimu lyalafa omuziribwa naye nga kyokka nje nga kiboogera naye nga abasajja kubo babalaba ku ddale senta nga bambadde omugookolo abamu nga yunifoomu zaabwe tekuli mannya naye nga okusingira ddala ng'emmotoka zaabwe namba puleti bazibisse. Nantunuzaamu emmundu bw'ati ne bantwala paka ne baddamu ne bantuuza ku kkubo bennyini abaava mano kkubo wali oluguudo wali bapakirizeewo ne patulo ne baddamu ne bankuba awo nadduka nzira eri bwe nti nga mbesimattuddeko. Nti okumanya abasajja baalinga ababalinako ekiruye baatuuka n'okusumulula ebyasi era okukkakkana nga mutabani we yawangula akalulu kano Moses Lukanga Musanje ebyasi bimukutte era okukkakkana nga talutonze. Nga baakamala okunnangirira abantu bakubira mutabani wange essimu ne bamubuuza nti Timothy oliwa bagamba ndi wano wajja jjandya mmere bwe yabatuukako we bati ne bamukubirawo essasi eryamujja mu bulamu bw'ensi. Abamagye bamukuba essasi era nabo babadde nabo bo ne badduka abalala babiri bo ne badduka ebaze bagamba babulira maama waabwe n'akubira olwatumiddwa ne Timothy Lukenge abamagye nabo bali kumagulira n'amukuba essasi n'agwa wansi. Abateebereza
bakozesebwa okukuba abantu bano emiggo tebakoma ku miggo gyokka bakuma n'omuliro ne bakaka abantu bano okugula ennyama nga guteta era tuliko be tusanze mu ddwaliro nga banyiga biwundu ne babagamba muyoole omuliro muguzikize ng'ate mugulinnyeemu ne babakasukamu abaana bamu ne babanonayo ne bajja ne babayooza omuliro abalala fe abatasobola nze naluno olwala luno lwensibyeko lwayagala okuvaamu nga neetaasa kubuuka kisaagaati ngwe emmanju naye bwe natuuka ku kisaagaati waggulu ng'ate wajjudde magye n'enzira munda asinze akkirize nti asingiddwa ne bwe bawangudde akkirize nti awanguddwa naye politics okutulugunya abantu bannayuganda si politics mulungi. Poliisi wabula ewakanyizza ebyogerwa era neekakasa nti yakoze butaweera okulaba ng'embeera edda mu nteeko oluvannyuma lw'abavubuka okugezaako okukola obujagalalo embikko n'ebitundu ebiriraanyeewo. Kati okubya abantu amasasi live breaks okumya ebyoto omuliro ng'amanda gateta n'osulamu abantu n'obagamba baguzikize nga bagula ennyamu. What kind of terror is this? What kind of terror is this? Okumya omuliro ogusindikamu abantu bagulinyemu omaze bocha kati ng'ova ng'oga nti Amini alina omuntu gwe yatta Obote alina omuntu gwe yatulugunya baani abattanga abantu mu biseera ebyo. Abaganda tugamba nti enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okwolesa obwolere bwayo. Museveni weekwekedde ebbanga ddene nnyo nga weefula democratic person oba democratic leader. The more you stay in power, the more you keep on exposing yourself. That it's you who had been torturing Uganda since 1966 up to now. Good enough we have evidence that you are not a Ugandan. You are from Rwanda. Even Kagame himself came out and explained how and where you grew up. The evidence is there. You are leading the wrong country. The Geneva Convention laws states clearly that any refugee is not allowed to contest on the big office of the country. That is a presidential. So you're in the wrong country, killing innocent Ugandans, creating fear, creating panic. But previously, you say that the problem of African leaders is to stay long in power. Right now, you're creating a monarchy. Which monarchy? Now you are trying to force your son into power. And Ugandans be very careful this time around. After Museveni swearing in, he's going to appoint his Museveni as vice president. Thereafter, he resigns. His son takes over from him because they are going to amend that constitution very soon. Mumpulirize bulungi nnyo. Museveni jebujja katono agenda kulera ng'obudde bukyali amala alonde cabinet agenda kulonda Muhoozi nga vice president waitewa kabanga katono nnyo ate alizayininge mutabani wa atindikirawo atwala obuyinza ye programu gyabwe. Nagamba wano Sadolin Anita Amonge otulugunya abantu obba abantu werangiridde naye kino nkikugamba amannya gano gali asatu gegendereze nnyo oyinza obutaddamu kufuuka speaker wa Uganda. Amanya gano gali asatu wegendereze oyinza obutafuuka speaker wa Uganda. Kugala amanya asatu kwe kuli speaker kwe kuli ne deputy. Kwa kati gorede timu ejo wali yazimbe Busoga bagikubye neyiika. Timu eyo Mboganda yona yayise. Katoli mu kwegula ku balonza ba MP apa bazimbe ngera kuzimba timu. Amanya gano wamanga. Anita Amongi speaker wa Tabera Tayebwa ayinza okubeera nkiddamu Anita speaker wa Tabera Tayebwa ayinza okubeera Mao naye nga bwe tuba tutuuse kubanze ndoza tuyinza okutatuukayo. Speaker Anita Amongi akako kaweddemu. Speaker Uganda bw'ataba Tayebwa ayinza okubeera Mao. Amumyuka ayinza okubeera Lydia Wanyoto. Amanya kumenye daga ana. Kino mukigoberere nnyo kubanga ffe tulina okulwana mpaka tusudde Museveni. Amanya gali Tayebwa, Wanyoto, Mao agamanya asatu. Eri Anita Amonge lifuuka eryokuna. Ayinza obutalaba ku deputy speaker. Ate nga nkimanyi bagenda kupapala mukwate bamuteeke emikono gitawomera muwemba very soon ne bawe. So we don't care. Wabule fujjo lyokoze ku banna Uganda
n'okwenyigira mu bivi gy'okuwamba n'okutta bannayuganda n'okubba ensimbi z'omuwa omusolo n'okutulugunya bannayuganda nga goza gosinga otegeera ojja kikombako. Awo tuvuddewo mutegese ebyokulonda muli mu kutulugunya bantu kati abantu ba boycottinze okulonda ekiddako tugenda ga munnayuganda yina gy'oli tuli mu revolution tebeerako budde tebeerako lunaku tebeerako wiiki tebeerako mwaka. Revolution etambula mpaka abantu nga bagiyingiddemu bonna. Lake naafe abantu batandise okuyingira mu revolution nga tetulina gwe tukubidde essimu tutya. Tera Museveni gyakulyetinze mu nsi Uganda etandise okugamba abantu ti wait bino tuli mbyabufuzi tuli mbutujju ansa bagirina tuli mbutujju. Secondly okulonda batandise okuboycottinga option kije bazaako nkugambye Electoral Commission edo bagiyita AK47 and others. Okulonda myenene NA okulonda okudo bakuyita AK47 and others oba demonstration. Lwaki abantu bategere tukukyalina makulu tulonda mulala balangirira mulala bavaayo ate bateekawo okulonda okukyamu nga bali mu kutta bantu kati mujja kitegeera. Lwaki mugenda kitegeera wano wali okola nokombeso wano mu revolution buli tulu yonna ekola. Lwaki ekola? One, musooka ne mu identifying abantu be mwagala ne mbatamya ekitundu ekyo nabo ne banoonyako gye baliira ku nsiko. One, bobanga ye target ya ku eliminating buli muntu yenna avaayo ayogera ku social media n'ayogera ku ground kitegeeza tetulina option endala yonna ya kwedefendinga. Constitutional Uganda ekugamba nti olina obuyinza obwedefendinga ku kintu kyonna ekimenya amateeka. Bakabulaza Vice President waffe w'Amambuka mukwate Vice President waffe wa Buganda bagenda muteeka emisango gye bijambya era simanyi nti anaasimattuka kubanga bakwata mu motoka bakubirawo empiso kati simanyi Vice President mwakibubi agenda kusimattuka atya. Ffe tulina okutaasa President, ffe tulina okutaasa ekibiina, ffe tulina okutaasa eggwanga byonna bitunulidde ffe so si bakulembeze. Nyongera okujjukiza toteeka busungu ku member parliament muleke. We can do without that parliament. Kubanga in the first place Amini Bwawamba Obote yajjawo okulonda kinyo okulonda tekulina makulu. Njala soka kubuuza comrade. Parliament buchange ebeerawo yali ekuyambye eki gwe ng'omuntu individually. Member parliament gwe tubetulonze batuyambye eki this period around akalo kali akagwa nakalo batuyambye eki tebaliwo. Lwaki? Kubanga already bo ba celebrating ze bafunye win. Goyinza obutaddaka. Nange nyinza obutaddaka. Simaidire ndiddaka. Museveni akimanyi esite mwagala yategedde. Katulina kulwana kujjako Museveni mu ngeri yonna ensoboka. Kubanga akimanyi temumwagala. Teri MP agenda kusanyusa kuba yanoonya mulimu. These are job seekers. That's why they are celebrating. What about the president who spent his money, his time, his life? Abana be kati tebamanjali naye tamanyi baana gye bali amakage yagadduseemu ng'omusajja akutte microphone ali very happy affe twawangudde. Njala okwebaza abalonzi bandi bannayuganda tayogedde ku kintu kyatuzaako ki nti oba ngenda kumubalayizinga abantu bajje oba nze kale president oba talosisobola kulayira nga tekiriwo takyogeddeeko. Amini yajjawo parliament eyo n'akwata ssente zonna n'azizimba mu eggwanga kubanga parliament erina makulu. With or without that parliament if the country moves on tebalina makulu ba MP. Buli wange nafuna miliyoni 5 banka omusaala okufuniramu oluddawa agenda kwongerako ki kikyateesa nakikyayongerako. Ffe kyaffe kyakujjako Museveni si kyaba MP mubeesomyo mubaveeko. Comrade concentrating kusomesa bantu nakuba kyetugenda okukola ba MP tebalina makulu tebalina kye bagenda tuyambana kutuzaako. Okitegeeza president yagambe tagenda ku challenge kulonda konna mu court ba MP mwalabe afe tugenda mu court tugenda ku challenge mukaba wagambi ebyo vudde mu kulonda tabikkiriza tagenda ku challenge nga kintu kyonna gwate ogenda mu court ngate koti y'abantu yennyini sente z'ogenda oteeka mugenda mu koti okuchallenginga eyakubye zimala okumubilizinga constituency yo n'ofuna ne balance gavumenti n'ekyuka
oba otegera lunaku ki comrade agati ogenda kuwaba MOP sente zogenda okumala ng'okyalenjinga obujuzi bwe bakubyeko zimala okumobilizinga constituency yo yonna nawe comrade gwe bawangudde akasente kosigaziza n'obusungu abantu balina busobola okumobilizinga bonna do to do village to village ne tutwala omusajja mwana Jesse Mufungisi tetulina kye tugenda kuzaako kulonda just kwa formality nti waliwo okulonda tiwali kulonda okitegera kati njala kuga muganda wange ebintu by'okulonda mubiveeko tugende mu revolution entuufu era njagala basaba National Unity Platform as a party edebbali National Platform as a party edebbali eyo UNEB center number y'ekibiina tuzze buto people power kubanga people power yeri mu revolution entuufu gemaanyi g'abantu amaanyi g'abantu bwe gaba googedde kiba kitegeeza nawe ogenda kwogera bwe gaba tegoogedde kitegeeza nawe togenda kwogera kati ngenda kusabulaza toconcentratinga ku bagenda kulonda no tebalina makulu okulonda tekulina makulu essaawa yakwerwanako oba oyogedde bubi oba oyogedde bulungi Museveni bwatta abantu kyenkanankana n'ekigambo ky'oyogedde muganda njera kubuuza Museveni bwatta abantu n'okutulugunya n'okuwamba kyenkanankana n'ebigambo by'oyogedde lwaki Museveni atulowooza nti ffe ebigambo bye twogera bya busagwa nnyo okusinga emmundu gy'akwata n'akuba omuntu lwaki Museveni atulowooza nti bye twogera bya busagwa nnyo okusinga ye emisango gy'atadde ku bakomera n'abasibira mu makomera lwaki Museveni atulowooza nti ebigambo bye twogera atuuka okugenda mu diaspora anoonye buli muntu yenna ayogere yeekalakaasa ng'ate ye agamba nti tuli baabulabe nnyo okusinga ye kitegeeza nti gwali wano gwolina okusooka okukyusa mindset oyogera ku lw'eggwanga lyo naye Museveni alaba oli waabulabe nnyo n'okusinga ye emmundu gy'akuba abantu nti oli waabulabe nnyo n'okusinga abasirikale abalepinza abaana abawala oli waabulabe nnyo n'okusinga emirambo gye baaziise nga tegimanyikiddwako buziikiro bwagyo nga ne bannannyini gyo kye bamanyi muganda wange njagala kugamba ekigambo kimu buli kyokola kikole mangu tetulina budde first and foremost ngenda kusaba comrade mwenna Kalomojja kasangayo focus yaffe yakujjako Museveni so si kujjako bakomredi bannaffe focus yaffe yakujwanyisa Museveni si yakulwanyisa bakomredi bannaffe omuntu yenna addamu okukoleza olutalo ku social media ng'olukoleza ku komredi munnaffe tugenda tegererawo nti ssente za Museveni waziya ngenda basabye okulwanagana mbiveeko tufokasinge ku bakomredi kubanga bakomredi bali makomera teri agenda boogerera bakomredi bali mu kuwaabe wali mu dduka teri agenda boogerera twetaaga Victoria Fale agenda ojjogera nga muli mu kulwana ngenda basa tuconcentratinge ku revolution muve mu by'okulwana era njagala buli muntu wamu n'ekitiibwa wano ku social media ffenna twenkana oba olina follow omu oba olina follow 10 oba okola video oba tokola video ffenna twenkana wante wali kagujje tewali asinga munne omuntu atusinga mu revolution era lyoguye president yekka n'abakulembeze be fabakola emirimu no ku social media ffenna twenkana oba olina following oba tolina following twenkana tuli ku level yemu ebintu by'okwegulumiza mbijje mbuuze nsinga nze nkola kitewali ffenna twenkana mukende mujjeewo entalo omuntu addamu okukoleza oluta tugenda kulumba kati kimafiya oba kivietinamu tukoyewa nefujjo lyammwe wano tewali asinga munne tewali asinga munne kati bw'onooga nti gw'osinga munne olwokuba oyogera olwo omuntu ataddemu ssente okuva 2 kati yazitaddemu omusinga ki eri abantu abafiiriddwa abantu bamusitwaga eno gw'ogenda kumusinga ki kati ngenda bagamba mutuuze wansi empamyo zammwe n'engalabi zammwe mutegere nti struggle ffenna tuli uniform
tuli at the same level tewali asinga munne golwacho yingira mu video muno gye yakoze nga alumba Museveni wokolerani munale se method ndi yugenda okukola guyagala jikubo jijjawo eyo gyolese liruddawo. We are not competing against each other. Our mission is to remove Museveni in Uganda, not removing us fellow comrades. As if nti mwamulwana mukendeeza abaana aboogera ku media. Kubanga eri abaana batalina mitima ogenda mukolera video anyiga afune feelings and banvuma ate sifuna na sente family yange yavuma daka nabanvuma abatabe kyukakyuka mbivuddemu mugenda kujja abaana mu nkyukakyuka so nga ate abaana bano bakolera bwereere. Wano ku social media tewali mwana go basasula. Ekitebe tekina bloga wa national platform gwe kisasula, gwe chugulira data, gwe kisasulira lenti, gwe kiriisa, gwe kinywesa. Buli mwana yeeriisa, yenywesa, yesuza ebizibu bye abisanganga ye. Kule gwanga kati wovuma omwana oyo oba omujja kumulamwa agamba to batebansasula kati kyali n'abantu banvuma ng'ate tuli kumulama gwe gumu. Please mbasaba tuconcentrating nyinza okuba nga ideology gendeese gwe mu bwongo bwo teriimu leka mbere ne ideology yange naawe leeta eyo gizimbe gigusa abantu. Wano eri abaana batagenda kudda waabwe nga bayawukana ne famire zaabwe kitawo yayawukana naye yawukana ne baganda be lwa struggle. Akwata sereze za data zibamuwa mu kiyumba n'akoleza live kuva ku makya paka ku Lwokutaano. Eri abakomrade abatakyasobola kuddaka lwakwogera bigambo bino ng'omukomera video omuvumo omuleekaano mumujjere eyenso byekome. Mulinga abaga nti mukolera Museveni mwagala kendeeza boogezi ku mutimbagano. Muleka let people be abantu mbaleke bakole kye baagala as long as temundu agitunuza Museveni wante tulina supervisor. Tetulina supervisor wano buli omu akola kike tetulinawo inspector buli omu akola kike. Ekitebe tekituwa information bane bagyenoonyeza. Buli muntu akozesa mutwe gwe takozesa gwa munne. Poliisi mukomya akajanja akasumagize yali ati wanatuka mulira agenda kukola yoki. Kwate essimu yogera ebintu byo focus. Stop stitching other people's videos. Mbono yayogedde byadde inakola bwati yayogedde bwati bwayogera bwati gwayogedde kyolese eki. Please to concentrate ndi to focusing ku Museveni. Wante waliwo komanda tewaliwo ani asinga buli omu yenkanankana ne munne. Oba olina bafolowa babiri 10 100 mutwalo ffenna twenkana. As long as in the politics is all about numbers. Tukola omulimu gwe gumu okudefendinga president, okudifusing information ya Museveni, okuexposing Museveni n'okudefendinga ekibiina yelolo gitukola. So tekuliko muntu ali ku pello ya kibiina taliiko. Betulwana ba NRM bali ku pello daily, weekly, monthly. Okitegera kati bwetunadda ku ebyo kiba kitegeeza nti naffe kenyini batutaddemu diversion batukulyetinzemu entalo. Live example nze wano kukyanga ntandika struggle buli omu yali anvumyeko wano buli comrade yali anvumyeko wano ng'ekimunvumya kubanga tategera gyenzi ya information nangeri gyenjanalyzingamu ate bwe mala okutuuka buli omu ng'asirika sikumangako video munombo omuntu okujjako yali ogu era alina waasusi. Lwaki nze ne bajja 10 bakola video nga banvuma I don't reply kubanga mmanyi kyenjogera kigenda tuukawo very soon era ebituuka buli omu ng'asirika. So sandi yagadde buli muntu atandike kulumba comrade munne mu biveeko. Mbegayiridde mu biveeko let's concentrate ku mulabe waffe Museveni omunositago tuwali walina mulabe munne. Mwenna muli majegegamu atoga nti zeno gundi muwanana. Muli ku struggle yemu yako atoga nti gundi omuwanana kochi. Please mu bintu mu bijeewo. Nze katonjagala it's okay. Sirina buzibu. Oba gundi tomwagala it's okay fena tetusobola kweyagala. Naye tulina common cause omulaba omu. So nze kyembagamba ba comrade kana katambi nkatadde
Anaba interpreting ze mu interpreting ajoyagala munga goyagala mu information ajoyagala ogiconverting ogize boyagala. It's upon your will. Sirina buzibu. I don't reply people kubanga ebyokola nina bingi. Njagala nojongera bajjukiza nti tuli live example. Abaana abatoko bayigira nti kino ekintu gundi akikola atya nange ndi willing okikola. Oyagala abaana batuyigire nga tuli mu ntalo. Oyagala abaana batuyigire nga tuli mu kwesojja. Bana jeno nga bagata teno nikituba tulozo okujja tewali yentalo bana jjayo. Ng'otwalira muno ne yakutwalira. Banajja mu influencing abantu bangi. Abaana bonna bazza ku social media okwogera kati nabagenda okujja. Bali influenced by you guys. Bonna muba influencing okujja okukola ekintu ekyo. Kati mudda mu ntalo muba musindikiriza abadde bagenda okujja obutajja. Tukyetaaga abogezi bangi, tuli batono. Gwe tokimanyi bwe kitegeeza muntu kwata 2 hours nga atudde ayogera ne beziba 7 minutes. Kitegeeza aluzinze sente, aluzinze time. Banange mbasa ebintu bigwe. Goboli asitwage kulemeredde nga tosobola competinga oba tosobola kwogera nsonga nga gwineze nga jibaka. Please gwe swaggo gitogende gireka abantu bajja gitambuza. Woli ange kuzito weredde. Kubanga n'abantu batugobera tuba confusing. We confuse people here. Oyogera kino oyogera kino oyogera kino oli akuba kino tekina kigasa. Lawrence ngenda basa bekigambo kiba comrade. With the due respect. Tugobera president byayogera. With the due respect. Towe ekitiibwa. With the due respect. Buli muntu alina jajja information. Buli muntu alina jajja sente zimbeezaawo eza data wasula walira wanywera n'abana bali mbizibu. They don't come out to speak. Bono omukola video muvuma agenda bivaamu. Lyessanyu lya Museveni okulya nga tewakyali akola video. Museveni yagati I will diffuse diaspora. Yali akimiininga. Kitegeeza tulwokendeeza abaana boogera ku mutimbagano. Museveni bo mujjako pressure. Ffe twagala muteekako pressure afune diploson. Tetwagala kuweza Museveni kuba yatubye tukimanyi. Kati otandika okwetandikako ffe kennyini. Museveni tuba tumuwadde gap okutunula eri nga akola byayagala ate akati nabataddemu diversion balwani. No. So ngenda baga ba comrade, please mukole kye mulina okukola. Omulabe waffe Museveni abantu mbaleke bakole kye balina okukola. Ffenna tuli muntu ogu, tuli mu strategy ya kulumba Museveni. Kula Katonda n'ensi yange akatambe kano kankawumuze Mukama bankuumire buli mwayagala eggwanga lye ku stage yonna weriri nga batongere okusindika abantu bagende kubanga okulonda tekukyalina makulu. Nabagambye revolution etandikira ku kyalo ku grassroots. Watulina otandikira ekintu kino. Ate tetandika leero tekoma leero yakutambula mpaka nga tujjeko Museveni. Oli yenna ajja n'akusibaga muzzaako kimugambe gundi mulina special privileges mwafunya ba NRM nga maze tubakalula. Mulina special privileges mwafunye nga maze okubakalula teziriiwo. Tugenda mugeera mkatumbuuza otyo ekiddako. Mubuuze gwawa NRM asinika ebinnyo mulinayo special privileges mugenda ofuna nga from Uganda tetuliimu oba nga tuli mu Uganda teziriiwo. So mugambe tulia kachitako kachini ajja kutegeera kiki tutegeeze ekituufu. Ate yajja okuyingira mu struggle before nga Museveni yaka before Museveni nga tandalira banja ba ila bagenda okuyingira mu struggle muno. Nkugambye banja bagenda aba ila banja bagenda okuyingira mu struggle before nga Museveni tandalira. It's not all about elections. We are under occupation. It is evidently that election doesn't matter in Uganda. It's all about who has guns. And we have been yearning for that Ugandans, they wake up to understand that Museveni doesn't rule because he's peaceful or is democratically. No. Museveni is just has been camouflaging that he's democratic man or is democratic man. But Museveni is a terrorist. Museveni is a mafia. Museveni is the killer. So now it is evident that the public knows. Even the NRM supporters now, they are scared. Is this the NRM we support or we forgot that we are dealing with the terrorists? Now some of them, they know. Byebala byekugula baga tufudde kino kyetubadde tuliko.
eno ye NRM nze nfuna no information ku byalo nga bakiyama batandise ogwagala nedda bino tutubimu bino tuba tutumanyi bigenda kubira abawagira NRM mulabaga nedda bino bigenda maaso bata tubisuubire no si ye NRM nedda batandise ne kubyalo ku baba NRM bagala kudduka ku kyeki baddusaako fujjo amaje police bambege bali mu kukola bageto bigweto structures abantu eno si nedda one. We are all Ugandans. You can't terrorize the citizens until when you've ruled that country for 40 good years in fear, in panic. It's good that for all of us we grow older. We don't grow in reverse. Human being, we don't grow in reverse. We are going to witness the fall of Museveni's regime very soon. I encourage all Ugandans, either you support NRM, National Platform, DPC, whatever. It's time to unite. We are not in politics. We are not in no politics. We are under occupation. It's high time we unite. NRM supporters, you know the truth. Kyagulanyi defeated you, hands down. Whatever the military is doing, it's against the human. It's against the law. Even the NRM supporters, they are in closed doors. They don't get out because they're in fear. The M23 rebels, they can't differentiate that you are supporting NRM or you are supporting NUP. Whoever they find on streets, piga huyo risasi, uwa mariza, piga chiboko. That's what is taking place. Njago te video ngaba namba ganti fano wafe tuli safe twaloze museve tuli safe police tokuba migo kuba masasi. Chechimu. Kabe wa NRM bali mayumba bonda bonna begalidde. Buli omwali mukutiya. Bonna bali mukutiya, bali mutera. Chitubaganga wakoza politics tankwataka ajja kukwatako by all means obo yagala bato yagala. So buli muntu okwekalakasa kukwatako n'okununula eggwanga mu ngeri yonna esobola kola bukikulu mu mutwe ng'obudde bukyali. Mukaba nkwe tujja senkana ekyo Lwokutaano mweraba.